mukyalo wa district ya Kalangwa mu parliament ate yaliko minister w'eby'ettaka kulembeze komona kyona kyenali mu kati tumanyi wawagwa ebina tugenda kubifuna bulungi mukyala Aidah Nantaba tulamise kono abatuliza mwenna bannayuganda naddala bannakayunga balamusizaako era mbebaza okubeera ku mpewo za CBS emmandiso yaffe era neyaza okunkyaza awangale ayisa abasajja kabaka waffe Kayunga agamba ki watendo naye nga bulijjo tagwamu mu mbuyaga yes tagwamu binyeenya naye ngetuli enkuba yatonyeeko entonotono tusaba Katonda agyongere zikire byemabega nga Honorable Nantaba sinye nakwedde ssente za koti nenga omukyalo omutima yagujjawo ogwa zaabu Yesu yatusonyiwa ebibi akati abatuwonoona yagamba tebamanyi kyebakola era n'abasonyiwa nemusonyiwa lwakubanga tasonyiika bw'oso ate osonyiwa ate nasigala nga awalamba naye bw'osonyiwa osonyiye bayibuli bwetugamba wazimusonyiwa omusonyiwa mmeka obukadde bwali busukka mu 2 bwali busente butono nnyo kubanga sizinayino mu kooti yalebererwa okulaga obululu obwamubbibwa yadde n'akamu naye ate zinalaga kooti engeri gye yanziba era awo nategerera nti nenuupu eyiza emize gyevumirira nomugamba tambula ng'oli wa ddembe nga bwe nkugambye nti nalaga kooti engeri gye yanziba akalulu naye teyasobola kulaga kooti kalulu n'akamu kenamubba ekyo nemuwangulirayo era kooti nemugamba ndeerire naye n'avaayo n'abifula ebyobufuzi neŋŋamba akole kyayagala nze kankolego omusonyiwa oli w'amaanyi nedda tolina kadi ya Katonda ye w'amaanyi gwesinza n'owangula akalulu ate n'okubira waggulu ebisanja bibiri nga ndi independent nedda Katonda gwensinza ye munene kakati ogwawo kubanga ne 226 asembera ene tulaba Piero yu ate ne NRM wagira bwoti tuga agenda wa muhozi asigaliri wa judge kati nze ndi kubwanda munigina ndi independent n'olwekyo okwogera ku bibiina sikirizibwa kubanze ndi ku lwange nga Nantaba NRM ye Kayunga ikulembera omusajja omunyazi w'amataka ate gwe niwanyisa Sisobola kubeera wansi wa kibiina kyakulembera Sisobola bwali bavuddeyo ndidda mu kamyufu bavudde Kalangwa kasitaate entebe ye NRM n'agivaako nsobola okayingira muli musayi gwaki gwa DP gwe NRM gwaki gwange kitegeeza ogenda mu kamyufu kitegeeza omusayi gwa yero omusayi gwa yero gwe NRM lwakuba mbeera yavudde abatunyigiriza bangi kakati bw'olaba omusajja ng'ate yanyigiriza abantu ate abagamba muyingire mu kibiina naye Kayunga abantu bangi abakyayisiza NRM Kayunga twafunanga 9.5 ku 100 naye kakati bizibu munnakibiina munno tomulope wa mukulu ndi independent essaawa zino wenjogerera ndi ku tiketi ya bwannamunigina President okyamulaba kyogamba sirina kibiina mukulu wayogeranga naye ku ssimu butereevu kati okyamulaba President ayogera ne Mao wa DP n'ayogera ne Moses yali omuyeekera mu ggwanga n'ayogera ne tuna bantu bangi ati nze Aidah tana kye yakoze lwaki tayogera nange tayogera naye akimyanti kati tumugambako nti wayi musajja ono bw'omutereeza bwoti tetujja kukomawo mu kibiina kyaffe takuwulira kusinga Kalangwa tuveewaawo wali bayagadde ali mukangavula saakulabye mu kutongoza Piero yu ewojje n'omuhozi okaba abaddeyo ndi independent nsizeemu ekyo wabaddeyo n'abataali b'enani bakagabo banno nibabadde anti era wekagabo alina ekibiina naye nze sirina wengo wabyesonyiwa nze ndi kuwange 226 kuba koodi era ono gy'oli ku bubu nja kujja ku bwange singa Kalangwa tavaayo ku NRM naye bw'avaayo nsobola oyingira akamyufu ako kitegeeza 226 mu lukano mwoli ekyo kikakafu mwendi ndagawa
myaka 15 munsi enaliyo ate wali abali musi abakyaliyo kati zo wajjo juzi wano tutandika butandisi kati omule mutukomero boyogera ku Nantaba ekiddako lowooza ku mulwanirizi w'eddembe ly'abantu ku ttaka olowooza ku mulwanirizi w'eddembe ly'abantu ku ttaka birowoozo gye bisinga okutambula ate ne bidda ku nsonga endala naye ekayunga eyo waliwo ensonga honorable zenawulidde ziri ebbaale ne mu bitundu eby'eggaliraaya waliwo ettaka lya gavumenti forest reserve abeNF ebalemedde okukwatagana n'abantu ba bulijjo bantu bali mu 13 n'omusobi balemedde okukwatagana ne gavumenti ensonga emugenda kugikola muti abantu balabise okubundabunda Kayunga ayina ebibira ebiwerako naye kati kanjogere ku ebyo by'ebbaali ne Galiraaya byoyogerako tulina ekibira kye bayita Wamale tulina ekirala kye bayita Kiwula ekirala bakiyita Bajo naye wenjogera essaawa zino ebibira ebibiri Wamale ne Kiwula ebibira bino byafuuse masamba ga bikajo era nalwana nnyo actually mu parliament ewedde ey'ekumi okuziiza tractor ezaali zisukka ndowooza ne mu 50 ezaayibwa okusaanyawo ebibira bino bibiri ensonga nagiyita mu parliament neefuuka ya bulijjo naye ekyembi nesiyambibwa era NFA wakati awo negera mu kooti okulopa abasajja bano naye ekyanewunyisa ngendo kizuula nga ne National Forest Authority yennyini erina omukono mu kusaanyawo ebibira si mu kubikuuma naye mu kusaanyawo ebibira kubanga mu kooti nagendayo nga tuwaabye emisango gino tuwaabira abasajja bano naye nagendanga twageranga okutukanga mu maaso g'omulamuzi nga balooya ba National Forest Authority beebuzizaawo era omulamuzi nagamba sirina kyakola looya alina okuwolereza ebibira yeebulankanyiza kakati amagezi ng'omulamuzi oluusi ne gamwesiba era abanyazi ne bagenda mu maaso ne basenda tractor ne zisenda nga balooya beebulankanyiza mu kooti tebalabika naye basenda ebibira bino ebibiri tugenda okulaba nga tutandise okusimba ebikajjo era wenjogerera byafuuse masamba galiki naye mbaali mu parliament ngenda okulaba nga omubaka w'ebbaali weta tebandeke ng'ali si kiteeso muna NUP alimu omusayi gwe NRM babagamba nze ndowooza we NRM nnyo okusinga kimulowooza n'aleeta ebiteeso mu parliament nga kigamba nti mu kino ekisanja nti ebibira bino babidigazetinge babijjeko envumbo ebifuula okuba ebibira kakati bw'aleeta ekiteeso ekyo ekineewunyisa wa NUP omulala gweyita Nsanja n'awagira nti munnaffe byayogera bikolebwe ensonga gye yali awa tebibira bino biriko abantu 70,000 nti bali omwo mu bibira 70,000 nga n'olwekyo asaba parliament nti tudigazetinge abantu 70,000 abatuddemu nti batuuliremu ddala naye nga baayita abantu ndowooza ge masamba g'ebikajjo kubanga abantu bonna baali bamaze okugobebwa abaali balundiramu obubuzi abaali balundiramu obute abaali bakyabamu enku nga mumanyi omugaso gw'ekibira nga communities zonna zonna ezirinaanye ebibira bino ye source of livelihood we bajja ekyokulya naye abantu nga bamaze okugobebwa bamaze okuyimirizibwa okukozesa ekibira munnange najja ku floor ya parliament n'agamba speaker amukkirize bagende mu maaso badigazetinge abatuddemu batwale nga abatuddemu byebikajjo abatuddemu essaawa ezo byebikajjo bannanyini bikajjo kakati nga n'abantu 70,000 simanyi gyagijja Nupu MP wa Ntenjeru South Nsanja n'akiwagira nti munne byayogera biki bituufu no one north n'awagira nesigala MP omu kuba MPs abana abali mu parliament abakikirya Kayunga naye mukama nanyamba n'enkiwakanya era n'embalemeso kiyisaawo kuba etteeka lyaffe ligamba nti kasita ensonga ebeera mu kooti parliament egiteesaako therefore nembakuba bagita subjudice rule nenjibakuba ate ng'era speaker awo emikono mbangi sibye tasobola genda mu maaso okukkiriza nsonga agenda kuki mu maaso
awo wenna balemeseza digazation motion kakati ekibira kyo bakirina ettaka baalitwala bataddeko ebikajjo naye obwananyi tebakola ki yadde balinako already ebyapa naye tebalina bwannannyini bwankomeredde kubanga ebibira bino bikyali mu bitabo bya Uganda nga forest reserves ne tusigazawo ekibira kimu bagita Bajjo. Ekibira ekyo kikati kyolabe ennaku zino ekiriko endoolito. Ekibira ekyo n'empulira nti bakubyemu ebyapa bagenda kubiwa Kira Motors ekolerewo emmotoka. Naye mpulira nti ate waliwo era abalunzi abalala nabo balinamu ebyapa. Naye mpulira nti ate National Forest Authority naye erina be yali ewadde bakikozese. Kakati tulina bannannyini ba mirundi 3 balwanira ekibira kitya kimu era embooko zinyooka amasasi ne gavuga ekiri eyo si kyangu. Twabadde tuli awo nti n'abalala batuuse nabo baagalaga ekitundu abavudde mwakyo waliwo abatuuse mu Kayunga ne bagamba naffe twagalako. So Kayunga waatyo ebibira essaawa eno bwe biri naye ekyanyamba nti banange bano abaali beekubanye mu Parliament bajje bayise ekiteeso ekisaanyawo ebibira bino Katonda yanyamba nti nalimu nembalemesa. Bano tubatasizza tutya bano 13 n'omusobyo. Abantu 13 n'omusobyo bagwa mu category gye njogeddeko. Bagwa mu balaalo abadde balundiramu, bagwa mu muntu wa bulijjo abadde alundiramu obuzibwe, bagwa mu muntu wa bulijjo abadde akyabamu enku, bagwa mu biti bingi omuntu oyo abeera nga yeetolodde ekibira n'omugaso gwafuna mu byo. So kakati ettaka lya gavumenti ettaka lya bibira okujjako nga pulezidenti agambye nti abantu bonna abali awo nkibawadde naye bw'aba tagambye egenda kusigala forest reserve ng'omuntu wa bulijjo abadde agikozesa era yasobola ogikozesa. Ekibi kyabyo nkugambye nti waliwo n'ebyapa bye bagamba bye baaguza Kira Motors. Kira Motors gavumenti yegiteekamu ssente. Kakati gavumenti bwe bagiteekamu ssente ekibira kya gavumenti esobola okuwamba naye ng'era kiyita mu Parliament ekiteeso ekyo ffe tulina okukiisa Nantaba gyali era wekijira wendi kubanga mba njagala kutegeera mitendera ki gye bayiseemu okutuuka ku decision eyo naye nga ebyo biri mu nkubo. Ministry y'ettaka era bwe twogera erinnya lyo oli agambye nti Nantaba omulwanirizi w'ab'ebibanja alwanirira abo naye emabegako kuliko ebyali mu bitundu by'e Kayonza eyo mu ggombolola y'e Kayonza waliwo ebyalo nga Kawolokota, Kyato ne Lugasa wennyini awo ng'okulembeddemu Reverend Kanoni Yusufu Turyomwe mu ntalo z'ettaka ezaaliyo abatuuze ne bakutwala nti nga kakaaba era nga balumiriza nti Honorable Nantaba ate yakulembeddemu kati ababbi b'ettaka e Kayunga ne tugamba nti Nantaba ate alwanirira ettaka n'aba ebibanja ate akulemberamu atya ababbi b'ettaka. Tumuliddeko nga Honorable tugamba nti watula ne muzeeyi Turyomwe ono n'omubuuza nti kuyika 40 oyagala kukolerako ki kyoyagala nkutwalira eri abantu era nakutegeeza nti tagenda kugobaganya bantu kinfunziza mu ebyo. Kiko n'abatuuze ne mbabuulira ku mwami ono n'ekyapa kye era abatuuze ne bamaliriza nga baŋŋamba Honorable tuleetere twatulaawo Lugasa ku ssomero abantu ne baŋŋamba tuleetere ku mwami ku landlord waffe twogereko naye first of all tubuulire ettaka yalifuna atya ekyokubiri atubuulire ekyatwagaza neeta omuzeeyi Turyomwe bwe muleeta abantu batudde bonna balindiridde buuliriza muzeeyi naye abakulembeze bano ab'ebbaale batudde dda be basookawo mubaka yajja nga nakatuuka bwenti omubaka ne naatuuka bwe baalaba nga omuzeeyi azze kwogera ne bagamba tebajja mukkiriza kwogera bakola ekisooka okulanga muzeeyi tayogera ekisooka baali bamaze omunyaga bakulembeze banno baali bakyamubanja yali afuuse luwombo lwabwe kakati diiru Nantaba agenda giputula ng'ate babadde beefunidde gusijja gwe bajja sikamu ssente kakati diiru Nantaba agenda ogiputula nga tewali ssente zemukola ki kufuluma kubanga nzimuleese
ekisooka namugamba bwokkiriza busuulu bawe na account bagenda kuteeka busuulu bagamba bana abakkiriza busuulu nja bawa kusomera account number abana abaagala okwegula nabo nja bawa omukisa tuvudde ndubikkanyizaako anaaba yapangisa opangisa okulima nja mwongera bwongezi budde amale akungula ebintu byakoleki agende kakati ebintu ebyo biba tebinaba nakwogerwa omukulembeze wa LC3 yatandika okwogera n'atandika olutalo olukambwe ennyo kakati ete nga ne ssente bwe zibadde nga zijja nga zituukira ku ye n'agabanyiza bakulembeze banne era nga mutabani wa muzeeyi ono eyali akanyiza naye asazeewo ssente aziiseewa LC3 kati abadde akwata ssente obusungu butta n'atabaddirwa ajaabya yatandika okukwata omuzindaalo n'atandika olutalo bw'atandika olutalo nasituka ne mugamba abantu basabye muzeeyi njagala ayogere gye bali era n'akwata omuzindaalo n'akola ki n'agumpa abaye akagumpa omuwala gwe bayita Shakira ayambadde t-shirt eriko Kyagulanyi eriko Tebandeke atandika akakofiira akagundi ku mutwe akamyufu ayambalidde ddala nuupu bw'ogira bwe commandinga waliwo n'omufuula gwe bajja naye yali yambadde full ye nga yambadde red yenna n'enkofiira agitaddeko n'obeerawo n'omulala ayambadde ng'oyo omubaka be yajja nabo n'abavubuka nga 3 ne batandika oyo omwana n'atandika okuleekaanira emabega wange bw'atandika okuleekaanira emabega wange mukatambi ndaba nga mubuuza oli weerugasa kuba nali manyi si waawo noono nabano bazze nabo si baawo nga be batandika okukola ki okuleekaana ne mbabuuza muli beerugasa abatuuze batudde bawuliriza era ne balimbalimba nata bamutute ntyagi bamutute talinnya simanyi bakoze bitya byonna bya bulimba first of all emotoka eragibwa mu mawulire si emotoka yange emotoka ya Reverend naye ekikwewuunyisa bwe weetegereza akatambi ako olaba nga omubaka wa parliament yalumbye emotoka ya Reverend yali mu kugikuba n'abavubuka be yajja nabaabo 3 kubanga akatambi bw'okeetegereza tubalaba nga batuuka ate tubalaba nga bakoze olutalo abatuuze nga kyebayadde baagala owulira tebakikoze ki tebakiwulidde so bwe nakwata omuzindaalo ne mbagamba nkimanyi mwalidde dda ssente ku muzeeyi era temwagala ayogere naye mwandibadde mubagamba abantu temwafunye dda ssente ne mulya ku musajja ono bw'abadduseeko najja ewange nzije muyambe ate temwagala ayogere biri bantu kubanga agenda baswaza basically olukiiko awo lwakoma ne luyiika omuwala oyo gweta Shakira n'aleekaana nnyo bw'aba aleekaana nze omanyi neeraliikirira ekintu kimu nina abakuumi ekisobola okuddirira mba sisobola kikola ki kukikontrolinga kubanga obuvubuka buli 3 4 oteekako omuwala nze sirina mujaasi mukazi singa bamutandikako omukolako ebiddira sijja kola ki kubikontrolinga ne ŋŋamba tugende tudde gye tuvudde ne ŋŋamba Reverend tukatugende era nze emotoka yange sirina kizibu sirina yagikubako sirina yaŋŋamba nti kola bwoti okugjako omuwala ono eyaleekaana ennyo Shakira yandeekaanira abatuuze actually basabye enzireyo era ku Sunday eno meeting gyeri ku kyalo kimu ye tuddeyo ne Reverend bamaze ne bajja waka ne bangamba honorable tukusaba okomewo meeting yaffe egene mu maaso ffe twagala Reverend waffe omukomyewo ku Sunday eno okikugenda kubeerawo kifo kyekimukusaba 8 ebyo tobiraliikirira biveeko kati Shakira kamutanda akomewo abantu awo kubanga already twakoze da report ku police so si gwe gusoose Shakira tukolako effujjo Shakira ajja bulijjo ne Tebandeke MP litwale mu kuziika Kanzaali chairperson LC3 era najja nabo era ne baleekaana naye ku luno abatuuze baabeekolerako era Shakira bw'otunulira YouTube kwali nnyo ng'akaaba n'omukono bagumenye abatuuze baabeekolerako naye waliwo n'ekigendererwa kya Nantaba bamuggyako batyo amagye kubanga baagala Nantaba talina bukuumi basobole okubaako bye bakola ffe kayunga baatutira LC5 ne bamuteeka ku muti ne bagamba ngo yeetuze naye nga batamutte ne bamuwanika saagala genda mu teetuga oyo batamutte naye teyalina bukuumi njagala okugamba nti singa poliisi yayagala okunoonyereza okufa kw'omusajja oyo yandibadde yakwata dda bamuta
ensonga zino mpanvu era sagala zigenda mu buwanvu bwazo njagala restricting myself kwebyo byombuuziza naye ng'agamba mazima nti Nantaba omu ku balwanyisa naddala kati nkubulidde scenario nkubulidde ekintu ky'ebibira mu kulwanyisa ebibira bangi abaŋŋamba nga ku bulamu n'okulwanirira ebibira bino londako kitya era ebyaddirira nze nasimatuka amasasi ndi mulamu lwa Katonda kisa kya Katonda kakati bw'oddira abamemba ba parliament basatu balese ekiteeso mu parliament ebibira badibidigazetinge gw'omu n'olemesa ddiiru promotion y'abanno n'olemesa ddiiru nga babaka basatu abekayunga bonna baze mu parliament bagamba ebibira bino bisaanyizibwewo gwe n'ogamba nedda bisigalewo kakati gw'olowooza gwani alemesa banno basatu era ekayunga ojja kusanga nti abakulembeze bali baba batudde Nantaba tasobola kutuulawo kulwaki kubanga ddiiru nyingi ze zisobola kukola ki kutuulamu era mukutula so emirundi mingi kati bwe balabye Kayonza ng'ekintu kiwedde nkiwunzika Reverend agenda kukkiriza okuwa abatomu w'obusuulu abaagala okwegula beegule abakyapangisa abongera obudde eyo nalinnye mu luwombo lw'abasajja kuliko abamu abadde mu katambi nga beebuuza nti Reverend tuli omu ettaka eryo yalifuna mwaka ki era yalifuna atya Reverend yagula ku kitaka Gaweera nga bwe nakugambye kitaka Gaweera ye yasaba lease okuva mu government gye bayita kanjite Kayunga District Land Board eye kutwala n'ofuna lease okuva mu land office ng'omaze ogisaba n'oyita mu tendera so yagula ku yafuna edda lease bwe yagulako ekyava nakitaka amanya ga mutabani we Waswa nakitaka amanya ga mutabani we Waswa so kakati Reverend ye nanyini kintu kye naye bwagula agamba olw'okuba emyaka gigenze okuteeka amanya ga mutabani we yajja addukanye nga ki era ojja kwekanga batabani be badde basabanga ssente ezo bana abakulembeze abeefula abalwanirira abantu naye nga bayisaawo jjuka ebyobufuzi essaawa yabyetuuse nga nabo baagala okuvaayo okulaga abantu nti tubalwanirira naye nga actually bazze ne bateekawo akabadi naye ng'ate bamaze okunyaga omusajja okitegedde kati bategera omusajja agenda kwabya abaswalize mu bantu nga tebasobola mukkiriza kwogera emundu bazikolekeza Nantaba gwe bakulembeza ekisooka baagala okulaga bannakayunga nti ono Nantaba tumugobye eno kati omuntu wekangulumira agambe bamugobye ebbaale kubanga mu Kayunga yonna Baale yesinga ebizibu by'ettaka era gyensinza okulwanyisa abasajja bakalangwa abo kakati bwe buba bululu Baale njiwangula 9-9 nga constituency kakati basazeewo olutalo balutandikira eri gyenwanyisa kwajjukira yerina ebibira gye nalemesa okutunda ebibira bino kati jjukira ndi mu parliament nfuuse kijingi yesaawa okunkuba nve mu parliament ebiteeso bino ebireeta okutunda amataka ga Kayunga biyiteewo nga tewali aziyiza kubanga omubaka gwe walabye alwanyisa olukiiko luno Tebandeke ye yasoma ekiteeso kino mu parliament ekitunda ebibira kakati nze mulemesa n'olwekyo balina okunkuba nfulume mu parliament bayisengawo ebiteeso ebyo nga bitawo buki nga tewali akola ki ensonga zino zigenda kuggwera wakadde katuddukako zigenda kuggwera okujja Kayunga mu mawulire ensonga z'eby'ettaka asusse Kayunga tajja va mu nsonga za ttaka kubanga nga bwe nkugambye nti kati eyo nga bwe gambye eyo motion mu parliament we yajja speaker teyarulinga ne guno gwaka speaker yagaana okurulinga ku nsonga eno era nindidde olunaku lw'anaagamba nti bannange Martin eri mu kooti teddamu owulirizibwa wano nkirindiridde kigaanye okukola ki kitegeeza kiri ku katebe mwe kyemukola mugyewo Nantaba omuntu adda tebaleka dda kisome kiyitewo nga tewali akola ki tewali agaana kubanga the fact is ensonga zikyali mu kooti gye twaziroopeeza ebibira bino n'olwekyo Kayunga ye akyali mawulire kubanga bwe batakuba Nantaba kufuluma tebalina ngeri gye banayisaawo bye baagala Kayonza singa saalemesa muzeeyi baali bakyamunyaga essente nga bakyazirya ate nga n'abantu tebafunye eki kubanga omuntu bw'obanga oyagala afune obwannannyini ku kibanja obuli mu mateeka mpuliriza ekigambo ekyo kimakinge afune tiketi ya busuulu
singa muzeyi Tromo n'agamba nti gundi oli ku ttaka lyange naye nkurecognizinga gwe mpa tiketi 15,000 ziti Museveni ziyateekawo omwaka mulamba ye tiketi ya busuulu omuntu n'akuwa 15,000 ne bamuwa tiketi ye oyo ne mu kkooti tomujja ku ttaka eryo kyekyabadde ekisinga obulungi kinabadde njagala okunegotiatingira abantu bano nti bwe banaaba basandise okuwa obusuulu babawa tiketi zaabwe mu maaso muzeyi Tromo talina babeefuulira kitegeeza nti banywezezza obwannannyini ku bibanja mirembe na mirembe era okubajjawo kujjako nga kkooti yekkiriza naye essaawa zino bali mu bbanga ate nga batuddeko tebalina gwe wa busuulu landlord agamba sibamanyi naye bwe yandiyerudde empenda n'abamanya ne mugamba kati osanzeko abatuuze b'abantu 20 oba 50 bakusanza wa busuulu n'abawa tiketi obwo butuuze bwandibadde bunywezebwa emirembe n'emiki none yandigambye nti ze nasete zanka neegule naye yandibadde naye anywezebwa emirembe n'emiki kati bano abakulembeze kye bataagala ensonga lwaki Nantaba balaba akola ebyo si bye baagala muddayo ku Sunday meeting eddamu bulungi nnyo mu kifo kyekimu kati bannayuganda balabe oba ddala abatuuze abo baali bangubyeko 8 meeting ejja kuba etandise Honorable Nantaba nzijukira nga Reverend yagenda ku poliisi nawulyako omugambo okola statement yagamba sijja gikola ku poliisi yasulayo kati nga bwe nkugambye nti ebyobufuzi bituuse kakati omubaka bwe bamala okuswalira mu bantu agezaako okulaga abantu nti abalwanirira nti akwata Reverend nange ekyanneewuunyisa tuba tusimbudde tugenda okulaba nga abapoliisi 2 bafuutuka mu motoka ya Honorable ya member wa Parliament nga bakutte emmundu buli omu akutte emmundu ne twebuuza omubaka wa Parliament abadde azze n'abapoliisi lwaki kitegeeza yali yategese dda akatabanguko ke ng'aleese n'obukuumi ng'amaze okucreatinga akatabanguko kakati tuba tuvuga tugenda Reverend nga bw'omumanyi musajja atambula na muggo musajja mukadde pozi tomumanyi naye musajja mukulu kati olw'okuba atambula mpola ffe ate ne mmotoka yaffe si ye speed eyiye kwetambulira tumuleka emabega tugenda okuwulira nga tuli mukolo tugenda nti Honorable mabega gy'ovudde MP agambye Reverend avuge nga adda ku poliisi oze avuze agenda ku poliisi kwekubira DPC nemugamba byonna ebibaddewo era nemugamba ategeeze mangu OC station tewatuusa omusajja oyo amulekadde ewaka era OC station yaba ali awo nga Reverend yatuuse n'omubaka amugamba nti osinga amugamba nti ovunaana ki Reverend ng'ate omusanga agulina era yamugamba bugambi Reverend tova mu mmotoka weddire eka genda eka weebake mukama wange DPC alagidde odde ewaka kubanga tewali musango okuggulwako naye ngenda alese abantu abalimbye nti Reverend yamukoze eki agadde creating an impression abantu balowooze nti abalwanirira naye nga byali bya bulimba era ne motoka jola mu mawulire motoka ya Reverend bagamba motoka ya Nantaba yes motoka si yange motoka ya Reverend olaba ngo mbaka ajetolode n'obuyayi bwe bamugamba nti tukutwala wa bamutwala ku poliisi muli mu ntalo mu kifo ky'okukolera abantu abakulembeze muli mu ntalo akati entalo ez'eby'ettaka zo ononsonyiwa ziri inevitable zirina okubeerawo tetusobola kuzeewala kubanga utalo lw'ettaka lubaamu omu anyaga n'anyagibwa Nantaba bw'ennonda okubeera ku sayidi yo yanyagibwa bannange ne balonda okuba ku sayidi yanyaga tuba tulina okulwanamu kubanga omu kuba alina owangula bwe tunaazinga emikono ffenna ne tugamba era kyova owulira eka nga bagamba Nantaba wa ntalo lwaki bwe mbasikkaanyizza gw'ogenda osengule bantu ate omukulembeze omulala n'agamba basengulwe awo tuba tugenda mu lutalo era entalo ezo nnyingi nnyo zenina ekayunga actually zentalo zesinga okuba nazo naye nga bwegambye tugenda mu byobufuzi bannange batandise okukozesa ebyettaka ng'akadaala katya meeting ng'eyo nze nagiyita ate omubaka omulala najja okugyonoona asobole okukwata vidiyo kubanga bw'otunuulira akatambi katadde Nantaba wano wendi n'omuwala Shakira aleekaana bakasaasaanyiza ensi yonna era omutwe gwe yakawa gugamba Nantaba asimatuse
okugajambulwa abatuuze abatwalidde omubbi naye nga omuwala Shakira atabera na lugasa ye gwazimbiddeko omutwe okugamba Nantaba asimatuse okugajambulwa. Abatuuze tunulira akatambi batudde batunula n'ekigenda mu maaso bangi tebakitegeera balabirawo nga ntambula nyingire motoka yange nkola ki ngenda nze nvaawo mirembe tewali yakuba motoka yange jinja teri yagoba motoka yange naye ngenda okuddamu okulaba akatambi nga emotoka ya Reverend yetooloddwa omubaka akolebwako effujjo. Reverend akolebwako effujjo gye bagamba nti Nantaba asimatuse okukola ki naye nga baagala okuweereza eddoboozi mu balonzi abalala abatabeera mu kitundu ekyo nti eno tumukoze eki tumufubutudde namwe mukole eki kubanga bazimba akadala k'ebyobufuzi ne of course obulimba tebuwangaala kubanga abaaliwo baaliwo balotambuza amawulire agakola ki bagamba nti empologoma ebbiri we zirwanira obusubi bubukuuka kati abakulembeze muli mu kulwana kisanja kyatandika kiri wakati mu lwana ebyobufuzi bijja mu lwana kitegeeza bannakayunga bafundikira baviiriddemu awo temulowoozeza ku muntu oli gwe mwagenda okukiikira mu palamenti. Nkugambye nti okulwana olwo okwetaagibwa ne bwegaba maka waliwo taata lwayinza okudda nga atamidde n'empala gyolonyeemu naye ng'abaana balina okulaba taata nzaatamidde maama bw'asirikira embeera eyo abaana bakula bamanyi nti okutamira kiri oke n'ennyumba n'ojja n'okuba oluggi n'osamba n'empale n'oyonoona so olina okulaba engeri gy'ozza omwami ono either mujja lwanamu sigamba na bikonde naye mwina omujja otuuka ku ssaawa egamba nti kino bw'otaakikomye kino kikigenda okubeerawo lwaki sente ozoonoona abaana bayiga empisa embi bwe kenyini obulamu buli mu matigga so buli lwe tutunuulira ekibi nga kigenda mu maaso ne tuzinga mikono abakulembeze bangi by the way obubbi bw'ettaka tebuli kayunga bukka Buganda yonna ekaaba era John nawe nayogeredde ekigambo kino nti eyayagala osuula NRM mu Buganda bwe yategeera nti bwe nnaakwata ku ttaka omanyi abakadde bangi eyo ffe nga tunoonya obululu bwaffe luli nga nkyali nga kyalina tikiti NRM nga ntambula enoonya akalulu omukadde nga agamba ate bwe sironda NRM n'alonda ki tewetaaga kuŋŋamba kubanga nze neebaka ku tulo Nantaba ffe twebaka ku tulo era oba ogiddemu NRM tukulonda era okuyingira mu Parliament ekayunga bwoti walingawo NRM tewawangulanga abuge mazima Buganda bwetu bwe yali nga twebaka ku tulo mungi kakati omuntu yenna alwanyisa Museveni ne NRM bwe yalabanga mu Buganda akalulu katwebaka ku tulo n'ayingirira ettaka ate nti bali mu n'agamba bano kambabuza otulo ababbi b'ettaka bali mu system bali bwe wa system ne Bayibuli egamba nti abalabe bo banabanga mu nju Katonda teyagamba nti omulaba anavanga bweru ajja kuvanga mu nju bali mu system abakuba NRM bagirimu banene nnyo bagiryamu bali mu bifo ebinene mwe basinziira ne bakuba NRM bubi nnyo kakati gwe otunuulira omusajja ng'asengula byalo ate nga yakulira NRM naye ng'agirimu munda muzeeyi tabamanyi nti bali mu system ate bamulwanyisa muzeeyi njagala mukkirize nti waliwo essaawa olwetuuka ng'akutte security yo njagala kukozesa ekigambo ekitali so bold kati gwe kitwale nti obadde onoonya omubbi w'enva mu nnyumba yo gwe omukyala azifumba luva olwo n'osanga mwami wo ku mwenda nga yali mu ntamu yazirya obanga kitabali kyo kyekibuuta supu naye ng'obadde olowooza waliwo aveebweru nazikola ki naye ogenda okusanga ng'owenyini yazikola ki bali ku lusegere kakati omusajja oyo yeesanga mu situation bwetyo nga ali mu kukola ebikolobero ate nga ali mu kintu nnyo ate katajja kuvaayo kutegeeza ggwanga nti naye gundi kati nze mu bubbi bw'amataka nagamba nga nakwatanga bajeno bangi ababirimu abaminisita bangi abaali mu bubbi bw'ettaka naye I would get a chance nengera maaso ga president mga president eryekayunga gundi yalirimu naye ng'ate oyinza okugamba nti gundi yalirimu naye ng'alina ekitongole ky'ebyokwerinda kyaduumira kakati oyo aba amukolera eki oba naakola ki so neesanga nga mu mbeera eyo actually bw'amalanga okuwaayo ripooti ng'ategedde gwoloopye n'agamba leero kanyongereko security okitegedde kubanga kyo revealinze kinene nnyo so
nkubulidde abalabe b'NRM bagiri munda abalabe ba Museveni bamuli munda era bakolera munda ebikolobero ebimusuula era mu Buganda wano bwe bakwata ku ttaka leero Buganda tubeera mu parliament nga ebitundu 80 ku 100 bikiikirirwa opposition kubanga abantu banyivu olw'ettaka nga nsiibula Kayunga bwe si mwana era ekyannonda esanze nkikakasa nti bagamba yadde nga n'okwezembu yageze naye ono tumulekawo oba ali mu kkala kyoba kala ki kasigale watulwanirire n'olwekyo nze sigenda kwebakanga abantu batulugunyizibwa ekyo nakirayira nja kufa nga nyamba oyo atasobola kweyamba okujjako yasobola okweyamba tampita naye awulira nga kiyitiridde nogenda nyambe naye ebyobufuzi ebituuse bannange batandise obikozesa ng'akadaala okulaba Nantaba wakati tuteekewo kamera tuteekewo obuvubuka bujje bukubeeyo ejjinja limu tugambe eno bamukoze ki bamugobe n'ekyo bannakayunga ebimu byerinde bigenda kubeerawo bingi lwakubanga naffe kati tuli mu kubinogera amagezi kubanga bagamba nti afumbira ebigera mufumbira ya mutwe naye mbadde ngamba nti omutwe gwe gukuwa ensala enkula y'omutwe yekuwa ensalira so nategedde nti abakulembeze bano bagenda tegeka ebintu bifaanagana bwe biti balimba erime bannayuganda nti Nantaba bino tumugobye kati nange neetegese era oyo anaatwanganga yamanyi sande kati tubasabire bitambule bulungi bijja ttambula bulungi ampuliza musule bulungi